President Museveni yakatalaga ebitundu by'Ebunyoro, Tooro, West Nile ne Lango mu kaweefube gwaliko okusomesa bannansi okwejja mu bwavu nga beetanira enkola ya Operation Wealth Creation. Ng'ogyeko kusinkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'okutongoza enguudo, Pulezidenti era akubye enkuŋŋaana mu bitundu bino. Olwaleero akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga bwe katudde, Minisitule y'ebyensimbi ekanjulidde okusaba okw'ennyongereza kwa buwumbi 17 n'obukadde 600 okuyamba ku Pulezidenti okutalaaga eggwanga. Ensimbi zino zongeddwa ku ezo obuwumbi 249 ezaweebwa Pulezidenti mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno okutalaaga eggwanga. The President says, Kashaija, we are working on roads, we are working on railways, we are working on ICT, but there is one big problem: homestead incomes. And you know the man knows how to do his things on the ground. Homestead income. He says we cannot lift this economy to where we want to take it if people are still working just for the what? For their stomachs. Okusinziira ku kiwandiiko ensimbi zino zaakweyambisibwa mu kutambuza n'okusuuza Pulezidenti, okutambuza abantu balabirira, okutambuza abantu basinkana, okubaliisa n'ebirala mu bbanga lya mwezi gumu gwokka. Kyokka ababaka okuli owa Butambala Muwanga Kivumbi n'omubaka omukyalo owa Dokolo Cecily Ogwal bawakanyizza okusaba kuno era ne bategeeza nga President Museveni bw'alina okufuna ensimbi zino okuva mu kibiina ki NRM kubanga ensonga zaaliko si za kujja bantu mu bwavu wabula okuwenja akalulu. Then you have to advise the president that if he's going on a national-wide campaign, he should avoid NRM politics from resurfacing. I'm calling you on order. You can't call order on order and you are a member of parliament. But for him to turn those functions intentionally with impunity, because the Honorable Minister, wherever we've been moving towards election, he does the same thing with impunity. In Elango, all of us know what other parties did. Because of the president's message, they went and supported the political activity of wanting him to be made the sole candidate. That was in Lango. But other parts of the country, it's purely business as usual. No, Rachel, NRM nga party erekeraho okubeera enkwa ku nte gye bayita budget ya Uganda. Buli kiseera eri kuli ennyuunyunta. So alina oluuso n'okuwayo ka transport badde gye bavudde abantu abalala bavudde wala. So sente si bya politics, bya kukunga abantu bannayuganda bamanye okukola emirimu eginaabajja mu bwavu. Amaka ga Pulezidenti era gasabye obuwumbi obulala 15 n'obukadde 5 nga zino tezaasanguziddwa kiki ezigenda kukola mu nkola emanyiddwa nga classified expenditure. Endala bwe buwumbi 15 ezigenda okuweebwa eddwaliro ly'e Mulago. Palamenti bw'etudde akawungeezi ka leero, ssentebe w'akakiiko k'embalirira Amos Lugoloobi ayanjudde alipoota ey'abangi ng'ewagira ennyongereza zino, ate Cecily Ogwal n'ayanjula alipoota y'abatono ng'ewakanya. Abaka b'oludda oluvuganya okuwa Museveni ensimbi bakuwakanyizza, ate baba NRM ne bamuwagira. This expenditure is supposed to finance and support all members, leaders in that region, irrespective of political parties. And we want to invite you, members of the FDC, of the UPC, of GEMA, to come and attend those wealth creation meetings. A country that is borrowing to do everything, including very simple things. And then from where you go to borrow money, they hear you have a president who has a donation, 200 billion shilling, has money to go and tour. A tour? You see ministers who are holding constituencies, playing double roles. You are a minister, you are a member of parliament, time for campaign is not yet on, but your campaigners are always alert. Whenever they see you, they say, abewo, meaning continue. Okusinziira ku ntekateka eyanjuddwa mu palamenti, ensimbi zino omukulembeze w'eggwanga asuubirwa okuzisaasanya mu bbanga lya mwezi gumu gwokka okuva kati, era ng'omwaka gw'ebyensimbi ogujja wakuddamu nate aweebwe ensimbi endala. Habad Ziwa, NTV, Akawungeezi.